Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe, nsanyuse nnyo olunaku lwa leero. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku tujja kukisanga mu bikolwa by'abatume essuula 2. Bikolwa ssuula 2 olunyiriri olwa 21 wagamba bwe wati: olulituuka buli alisaba erinnya lya Mukama alirokoka. Ow'omukwano ampuliriza era ndaba ekyawandiikibwa ekyo ku lwange kinkoledde, era nsaba naawe okigezeeko. Buli lwokera ku makya n'ofukamira n'osaba erinnya lya Mukama, ekisooka owulira obuvumu, ekyokubiri owulira obwesige. Olunaku lwo obeera olutandise bulungi, era byonna by'osisinkana okuyita mu lunaku obeera muwanguzi. N'olwekyo owooluganda, ow'omukwano, kulembeza Katonda mu byonna by'okola, ojja kulaba obuwanguzi bwa Mukama. Mukama abawe omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi wange nkulamusizza nnyo enkyaleero, era neebaza Katonda akukuumye era ne tusinkana ondaba enkya eno. Komyewo ne puroguramu yaffe ey'ensulo ey'enkya. Puroguramu eno nga bulijjo tubeera nayo ku ssaawa 12, era nkusaba omulabi wange otegeeze ne banno abalala basobole okunyumirwa emikisa egiri mu puroguramu eno. Nga tutandika olunaku nga twekwasa Kristo, ng'era engendo zaffe tuziringisiza ku oyo afaayo, erinnya lye ligulumizibwe liweebwa ekitiibwa. Puroguramu eno era ereeta amaka awamu, ereeta okusoma akasisimuka, ereeta okusabira awamu ne tufuna emikisa. Saba Mukama ababeere abawa omukisa nga tugenda okwogera ku kigambo ekya firimbi ekoowoola. Firimbi ekoowoola. Naye nga tetunatandika, katweyombekola okusaba. Ayi Kitaffe omulungi ali mu ggulu, weebale nnyo okutuwa omukisa nate ogw'olunaku olulala ne tukomawo mu maaso go okwogera ebigambo byo era n'okubiwulira. Nsaba buli awulira omuwa omukisa, era nange ompa amagezi n'obusobozi okwogera ebibyo era bituuke eri abaddu bo nga byebyo byoyagala, bibazimbe n'okubateekateeka olw'obwakabaka bwo bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Firimbi ekoowoola. Era nga n'olunyiriri lwe tugenda okukozesa luva mu Matayo essula y'omukaaga olunyiriri olw'12 nga lugamba nti otusonyiwa amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiye abatwewolako. Wano Kristo yali ayigiriza okusaba, kuba abayigirizwa baamugamba tuyigirize okusaba. Kristo yali agezaako okubayigiriza okusaba, naye mu ssaala gye yabawa nga mulimu nti otusonyiwe amabanja gaffe
nga naffe bwe tusonyiye abatwewolako. Kitegeeza kikina kuba ku mutima gwaffe buli lunaku nga tusaba Katonda atusonyiwe, naye naffe tuyigire ku ye tusonyiwe abalala. Okusonyiwa kigambo kikulu nnyo mu bulamu obw'Omukristaayo, kubanga bw'otosonyiwa kizibu naawe okusonyiyibwa, ate bw'otosonyiyibwa kizibu okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, kubanga onoobeerayo otya ng'olina abalabi abantu botoyagala kutunuulira. Ebintu bino tusaanye bikomya nga tukyali ku nsi. Bwe tubeera mu kkanisa Omukristaayo tasaanye gamba nti oyo namukyawa, oyo siri musonyiwe, oyo omusajja yantama, mukazi oyo ekikazi ekyo. Mu kkanisa ya Katonda, kubanga kati tuli mu kweteekateeka nga tutambula obulamu buno. Kristo bwe yabuuzibwa obwakabaka obw'omu ggulu bulijja ddi, yabaga nti obwakabaka obw'omu ggulu muli nabwo. N'olwekyo kye tuyitamu kaakano kituwa ekifaananyi eky'obwakabaka obw'omu ggulu. Ekkanisa ya Katonda n'ekigambo kya Katonda bituyisa mu mbeera etuteekateeka era tutambule ng'abaana ab'obwakabaka. Okusonyiwa kye kimu ku bintu ebisinga obukulu mu bulamu bwaffe. Kiva mu mutima gwo. Okusonyiwa kuva mu mutima gwo. Obulamu bwo ne buwulira nti bwamatira tebusaanye kuba bwakusonyiwa. Ate nga n'ensonga enkulu eri nti Katonda atusonyiye emirundi emeka. Katonda nga atwagala nnyo. Katonda tumusaba buli kaseera atusonyiwe. Naye ffe lwaki twagala okusonyiyibwa naye ffe nga tetuyiga kusonyiwa? Nsaba omulabi wange nkyeno kigambo ekyo kikwate ku mutima gwo. Tibwabaawo omuntu yenna eyakukola ekintu naye ng'owulira kigaanidde ku mutima gwo, kakubeera okusaba okunene n'okusiiba Katonda akikutikkule, kubanga mujje gye ndi mmwe n'abakooyi era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Ozitoowereddwa obutasonyiwa. Okooye kubanga tosonyiwa. Genda eri Kristo akukoowole. Mikono gye ajanjuluza, mujje gye ndi mmwe n'abakooyi era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Kristo wa kitalo nnyo. Enkyeno katwala omukisa ogwo okumusaba atuyigirize okusonyiwa, kubanga ebigambo byatugamba bigamba nti tusonyiwe, nga biriko condition nti tusonyiwe amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwewolako. Awamu tuwulira nti tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwonoona. Ebigambo ebyo byebyo. Mu Matayo 5:23 n'olwa24, Matayo 5:23 n'olwa24 alina ebigambo bino. Agamba nti kale bw'obanga oleese ssaddaaka yo ku kyoto, bw'oyima eyo n'omala ojjukira nga muganda waakuliko ekigambo, olwa24, lekaawo ssaddaaka. Lekaawo ssaddaaka yo mu maaso g'ekyoto, oddeyo osooke omala okutabagana ne muganda wo, olyoke okomewo oweeyo ssaddaaka yo. Bw'osoma mu byandiikibwa mu biseera eby'abaana ba Isirayiri, olaba nti Katonda yabateerawo ekifaananyi ekibalaga okusinza nga bwe kwandibadde, era nga kyali kibalaga nga kisonga ku Kristo, era nga tulina kabona, nga kabona oyo abeera awali ekifo ekitukuvu, era ng'ekifo ekitukuvu kirinamu ebitundu. Kyalina ekitundu nga wakayingira ebweru nga waliwo awali ekyoto, nga waliwo n'awali amazzi. Awo ne waba ekitundu kimu. Ate ne wabaawo ekifo ekitukuvu nga nawo ne kyawulwamu, ate ne wabeerawo ekifo ekisinga obutukuvu. Naye ono akugambye nti bw'oba ojja n'otuuka ku kyoto wano, olaba ozze oleese ekiweebwayo, omazeeko ga nti ebibi bino bimpitiriddeko, kaŋŋende mpeeyo ssaddaaka. Ssaddaaka eno ogenda ogiteekako emikono gyo, ebibi byonna bidde kuli, esalibwe ensolo eyo, n'oluvannyuma eweebweyo ng'ekiweebwayo.
osonyibwe ebibi byo. Naye bw'abanga oleese nti ekintu ekyo ekiweebwayo ekyo n'okiteeka awo awali ekyoto n'ojjukira nti Makumbi oyo nina ensonga ne Makumbi akugamba mu Lunyolo lwa 23 nti kale bw'obanga oleese ssaddaaka yo ku kyoto bw'oyima eyo n'omala ojjukira nga muganda waakuliko ekigambo olwa 24 leka awo ssaddaaka yo mu maaso g'ekyoto oddeyo osooka omala okutabagana ne muganda wo olyoka okomewo oweeyo ssaddaaka yo. Kale Kristo ebigambo bye ebyo byonna yabiyigiriza. Ate wali atugambye nti otusonyiwe amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiye abatwewolako. N'olwekyo kitegeeza nti bw'ojja okusaba mu maaso ga Katonda okusonyiyibwa naye nga gwe tosonyiye gw'oganya okusonyiwa banno okolima obaagaliza bubi bwereere oba oli awo olinga yagala nti oba singa bafa ne banviira ne sibalabako kyokka ate n'okyusa feesi yemu n'ojja eri Katonda nti nsaba onsonyiwe Katonda wange ssaddaaka yiiyo sebo nkusaba onsonyiwe. Awo oba totuuse ku kusonyiyibwa okutuufu. Kristo atugamba ye yennyini ssaddaaka girekaawo buli lw'ojja eri Katonda kikugwanidde okubanga otabaganya era ne bantu banno. Ekiba kikkalubidde dajjanga okimusabe akusobozesa okutikkula omugugu ogwo mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Ebigambo bya Kristo abyogera nga abimanyi kubanga abikola era Kristo atutikkula emigugu gyaffe n'agituggyako ne tuwewuka obulamu bwaffe obw'ekikristaayo ne butambula nga bulimu amakulu so si bwakwetuuza bwetuuza mu bukristaayo. Katonda ayagala tutambule nga ye bw'atambula. Bw'abanga asonyiwa naffe tuyige okusonyiwa era tusonyiwe kubanga twagala tusonyiwe twagala tutuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Omukommonsi omu wa firimbi mu liigi y'ababinywera ey'ensero omuzannyo baguyita ogwa basketball oba ensero yali wala n'okulamula omuzannyo ogutuukiridde. Mu mateeka g'emizannyo gino egiriko firimbi oba rifari gibeerako omuzannyo ogutuukiridde guba nti omukommonsi wa firimbi takkiriza kisobyo kyonna, alina okulaba buli kisobyo ng'akyogerako ne kituukirira ne kivaayo bulungi. Naye omuzannyo ogutuukiridde tegutera kutuukibwako, batera okukolamu era obuntuntu oba oli awo aba awagira ttiimu ndala n'asaliriza era mubiwulira nti yatusaliriza nga baabalala balowooza naye nga ye nannyini buyinza. Naye kakati omwami ono tulaba nti emizannyo mitono nnyo mu byafaayo egirabiddwa nti ddala abakommonsi ba firimbi bano balifari baagisala n'obwenkanya mitono giringa ddaziini 2 zokka bukyanga mizannyo gibeerawo. Naye omupiira ogw'ensero mulimu munene naye omwami omu gwe bayita Amando Galarga yandibadde atuuse ku buwanguzi obwa nnamba 21 naye ekyamugaana okusisira okwabaawo abantu abasinga obungi ekyamugaana yasalirizibwa yabbiikirizibwa. Garaga ye yagamba ku ky'omukommonsi wa firimbi eyamulemesa titeri muntu atuukiridde kubanga era ako obuntu tekabulamu. Ye bwe yagamba teyagamba nti omusajja oyo nansaliriza, ye yayogera ebigambo bye bitono naye ng'abonyeebonye ensero ebamu n'ebigwo bagenda bakubagana ebigwo basindikagana oyinza n'okumenyekeramu naye yagamba nti enewe buli muntu alinaako obuntu nkitegeera. Yasisinkana rifari eyali akkiriza nti yakoze ensobi. Rifari bwe yamala okukola ensobi ezo omuzannyo ono n'ataguwangula. Kaakati rifari ajja gy'ali ng'akaaba amaziga ayungula amaziga nga yeetonda naye omuzannyo ono Galarga yamunywegera n'amusonyiwa. Ekintu mu nsi y'ebyebbugumu ekikwata omubabiro mu nsi ey'ebyemizannyo nti kyewunyisa nnyo buli omu. Yamunywegera nga yenna ali mu bukoowu entuyo zimubunye alumiddwa olw'okusalirizibwa
naye mbo n'amusonyiwa n'agamba nkitegeera byo bibaawo buli muntu alimu ak'obuntu n'amunywegera n'omunywegera ekyo tekitera kubaawo. Katonda atukoowoola okwenyigira mu kusonyiwa, otusonyiwe amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwewolako. Bwe tuba tusoma ennyiriri zino olunyiriri olwo olw'12 olwa Matayo essula y'omukaaga tulaba nti Yesu alaga nti naffe bwe tuba twagala kusonyibwa naffe tulina okuyiga okusonyibwa. Katonda atukoowoola okwenyigira mu kusonyiwa ne bwe kibeera omuntu nga mukyamu era ng'atulemesezza ekintu eky'omuwendo, yagamba nti musonyiwe. Yesu yatuyigiriza okusaba. Mu butuufu Yesu yagamba nti bwe tugaana okusonyiwa abalala tetuyinza kusuubira Katonda kutusonyiwa. Bulijjo si kyangu okusonyiwa naye ate kya mugaso kubanga kikuggulira enjigi ez'okusonyibwa Katonda omuyiza w'ebintu byonna. Kubanga ebyaffe eno si ewaffe, ffe twagala ewaffe tugende ewaffe mu ggulu. N'olwekyo bwe tutasonyibwa Katonda ate nga tuli mu mbeera ez'obwonoonyi kitegeeza tweggalira ebweru w'eggulu. Ensonga eyo mulabi wange njagala ogitunuulye nga nkulu. Yiga okusonyiwa, tolina ky'ofiirwa. Nkyakulaga nti omusajja bwe yasalawo okusonyiwa omukazi eyatemula jjajja ow'emyaka 7 egy'obukulu, kyaleeta ensasagge mu famire ye. Oyinza otya omusonyiwa? Yasse jjajjaffe. Tekisoboka. Ebigambo ebyo ne bibeera bingi nnyo ng'abantu bali tebakkiriziganyizza na musajja ono. Asonyiwa atya omutemu eyatemudde jjajjaffe? Omusonyiwa otya? Omusajja oyo yandigenze ne gumusinga naye n'ateekebwa kalabba awo n'oweera. Ate tulinamu n'enkola eyo. Omuntu we baba musalira omusango oba gwakufa oba munene nnyo oba kiki, oyinza okuwulira ng'alina ky'ofunyeemu. Lumu nzijukira nalina muganda wange omu mu kanisa. Twakolanga emirimu gyaffe ne tukola bulungi mu myaka 1, 2, 3, 4. Naye bambi omulundi gumu ndowooza n'akemebwa. Ensimbi zaffe bwe zaasasulwa nga ate nnyingi kuba twali twewoze ne ssente, n'azitwala zonna n'asirika. Kati ze nga tuwayi bali tebanatusasula ne wayitawo n'omwaka mulamba ati wayi nfuba nabo naye era nja babala bajja zituwa. Kazi ye ssente yazifuna dda, yazikozesa ebibye. Akati owooluganda oyo ne tubeera naye bwe tugenda w'abasajja be twawa batubulira ekituufu ddala ssente baazireeta, abasajja ne bamugamba ssente tetwazikuwa ssebo. Kwolwo olwentegeera nti ssente bambi yazitwala tufudde. Naye owooluganda omusajja oli ate atali mukkiriza munnaffe najja naŋŋamba nti omanyi ono musonyiwe busonyi, kubanga bw'onoogamba omutwale mu kkomera mu kkooti mu kkomera bajja musiba bw'anaavaayo nga ye agamba nti nze maze okusasula kubanga bansibye. Kaakati gw'onooba ofunyeemu ki? Nze era ddala mba sina kyenfunyeemu. N'aŋŋamba kirowoozeeko. Naye ssente nali nkyalina n'ebbanja kati ne binkaluubirira, naye ekyanyambe okunzija ku muguwa kyali nti nasaba Katonda ansaasire. Ne ntuuka ne mugamba nsaba ntikkula omugugu guno mujje gye ndi mwenna abakooye ne nzijukira ennyiriri ezo era abazitowereddwa nange n'abawummuza. Ne mugamba Mukama ntikkula ekizibu kino kuba kyali kinnemye. Omusajja ne mugamba Mukama nti omusajja musonyi era nsaba okinzijjeko kubanga mmanyi mwana wo ssebo gw'obeere naye. Akati wayitawo ekiseera ngenda okulaba ng'ekintu kinvuddeko. Olw'okusonyiwa kuwonya, kwanzijako ekikwa ekyandi ku mutima ebbanga eddene. Kakati ekirala ekyannewunyisa bwe neebaka bwenti ng'emirimu tegitambula bulungi, nenzijukira omwami oli omugagga eyaŋŋamba towaaye oyo musonyiwe, mwesonyiwe okole birala. Bwe namala okusonyiwa omwami oli Katonda ndowooza nanzijukiza bwe nalaba kye nalagibwa. Nandaga lwaki togenda omusajja oli yaga nti musonyiwe n'omugamba mukole bizinesi.
bwe naddayo eri omusajja nga hey, waliwo na bulwi jangu kati nenzija ne tukola naye oluvannyuma nafuna esente ziri emirundi 10 n'okukirawo okusinga omuntu wange oli ze yatwala. Tolaba nti Katonda alina ensonga ey'amakulu ti bwe tusonyiwa yatulabirira kubanga okusonyiwa kwa bwa Katonda mu buzaaliranwa bw'omuntu temuli kusonyiwa naye bwe tusonyiwa bannaffe tuba tukoze nga Katonda bw'alowooza era bw'ayagala era Katonda tatwerabira atuddizaawo ebyo ebiba bigenze. Katonda mwesigwa oba atya ekyo yakimanyi naye nze yanzirizaawo emirundi egisoba mu 10 sente olizi yali atutte nenziraba nembeera bulungi emyaka mingi nga Katonda andabirira ng'emirimu gitambula tuuse ekiseera kyatuuka emirimu egyo ne givaawo. N'olwekyo nkikakasa nkirinako ekyokuyiga nti Katonda tatugambira bwereere tuyige okusonyiwa bannaffe era naye nga bw'atusonyiwa tujja kufuna omukisa era naye ajja twagala nnyo. Mujjukira nti Katonda bwe yagala ensi bw'atyo Yokaana 3:16 n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Katonda ekyo kyonna akikola naye nga kijjudde okusonyiwa kijjudde okwagala kubanga bwe tujja gy'ali nga twena tukongedde ebibi atusonyiwa ebibi byaffe. Tulina okuba n'okukkiriza nga bwe tuzze tuyiga mu wiiki nga tulina okukkiriza mu Kristo. Okukkiriza kuggulawo fe okutuuka ku kirabo ekyo bulamu obutaggwaawo. Kati bwe tuba n'okukkiriza tusobola okuyingira eri Yesu kati tufuna okuyiga ne tumanya nti naffe tusaanye okusonyiwa. Katonda atwagala ekyenkanidde awo naye Katonda baayagala tebaagalika. Tukongedde ebibi tulina empitambi tulina ebizibu tulina empisa embi naye Katonda agamba nti ye buli muntu yenna akkiriza Kristo ayagala aleme okubula naye aweebwa obulamu obutaggwaawo. Ekyo kya muwendo nnyo eri omulabi wange nkyeno era nsaba Katonda ow'ekitalo oyo akuwe okuyiga okusonyiwa. Nsaba okkirize Katonda, nsaba okkirize Yesu Kristo nti mwana wa Katonda, nsaba oyige era omusabe akuyigiriza okusonyiwa era ojja kuba n'obulamu obutuukiridde. Kakati omusajja ono bwe yasonyiwa jjajja eyali asse omusajja yali asse jjajja. Omusajja ono mwalimu abantu mu famire ye abaali tebakkaanya na kusonyiwa mutemu kubanga oli yali mutemu so nga ye yagamba nti okusonyiwa kwamuleetera obujjanjabi obw'ekitalo mu bulamu bwe. Mujjukire nti Kristo naye ku musaalaba yasonyiwa omusajja omubbi oli yali ku musaalaba. Omusajja yali anaatera n'okufa ali ku misumaali yena naye n'ajjukira ekyomuwendo ne yeekwasa Kristo. Naffe tuyige okusonyiwa bannaffe. Bano baali baga nti omutemu tasonyiibwa alina kutemulwa naye omusajja ono n'ayimirira ku magulu ge agenda okulanga ekintu kimuvuddeko mu luzungu tukiyita healing n'afuna okuwona obujjanjabi mu mutima gwe mu bulamu bwe n'awulira emirembe. Okusonyiwa kukomya ebibi ebiddirira kubanga singa onatta ono naawe notta oli ate n'abantu booli ne batta omulala owwo oba ne batta ggwe ate nammwe ne mutta oli kwegamba ekintu tekikoma awo. Naye bwe tusonyiwa kikomya ebibi ebyandiddiridde kuleeta emirembe n'owulira ng'olina emirembe gya Kristo. Kuyigiriza oli akoze obubi nti omusajja ono gwe nakola bwe nti ddala yansonyiwa ne kumuleeta eri Kristo. Kusanyusa gwe basonyiye. Ate okusonyiwa y'engeri ya Katonda. Ti Katonda asonyiwa. Naawe nange tulina okuyiga tulabe nti tuyiga engeri ya Katonda eno ey'okusonyiwa. Abantu abasinga balina okusonyiwa kwe balina okukola. Njagala omulabi wange nkyeno ojjukire bw'otunula mu bulamu obwo kubanga wali byawandikwa bitugambye nti bw'oba n'essaddaaka yo bw'ogireese ogiteeka ku kyoto awo n'ojjukira nti waliwo gw'olinako ensonga girekaawo odduke ogenda onoonya omusajja oba omukazi oyo mutabagani. Bwe mumala okutabagana
okomewo ng'olina essanyu otuuke wano oweeyo saddaakayo bulungi era ejja kuyitawo butereevu kubanga Katonda yennyini yagambye. Bino bigambo bya Yesu. Matayo 5:23-24. Kaakano naawe ampuliriza omulabi wange andaba kati bw'obanga olina ensonga yonna mu bulamu bwo n'omuntu yenna nga tutandika olunaku olwaleero, nkusaba osabe Katonda akuwe okusonyiwa omuntu oyo. Twayogedde nti ne bw'aba akusuubiza eby'omuwendo bitya, ne bw'aba akunyigiriza atya, ne bw'aba akulumizza atya, tewali kibi kitasonyiika. Kristo atugamba nti musonyiwe kubanga ffe tuli ku nsulo ey'okusonyiyibwa eya Kristo, naye atugambye nti tusonyiwe. Bwe tutasonyiwa naffe tetugenda kusonyiyibwa Katonda kubanga tuba tuli babi, tuba tulina emitima nga gikyalina ebintu bye gigaanidde. N'omuntu ali mu Kristo afuuka ekitonde ekijja, ebyedda nga biweddewo, eby'obutasonyiwa ebyo kabiggweewo. Ate kiba kibi nnyo ng'omaze okukkiriza Kristo ate notandika okufuna ebintu ebyo byotosobola kusonyiwa. Yes, tumanyi nti ekintu ekyo kizitowa, naye Katonda yennyini bwe tumusaba asobola otuyigiriza okusonyiwa, asobola okutuwa omukisa n'amaanyi n'obusobozi okusonyiwa abantu bannaffe. Abayigirizwa bwe bamubuuza, bwe bamugamba tuyigirize okusaba, ekimu ku nsonga z'ataalekayo otusonyiwa ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwonoona. Kristo yalina okiyigiriza ekyo era akitugamba n'enkyaleero nga tutambula tugenda ku mirimu. Waliyo abatunyiiza, waliwo abatukotoggera, waliwo abatulemesa, waliwo abatunyaze, tubasonyiwe. Akagero kali ke nkwaddako obulamu bwange kajja kulaga Kristo ajja kuwa ebisingawo, naye okusinga ennyo ojja kubalirwa ebifo mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kaakati nsembyayo n'ebigambo ebiri mu Matayo essuula ey'okutaano olunyiriro lwa 44 n'olwa 45. Matayo 5:44-45 wagamba nti naye nange mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe, musabirenga ababayigganya. Olwa 45 mulyoke mubeerenga abaana ba Kitammwe ali mu ggulu, kubanga enjuba ye ajakiza ababi n'abalungi, abatonyeseza enkuba abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Oyo ye Katonda gwe tusinza era ye bw'akola. Abalabe ababi bonna abawa ebintu kyekimu kubanga abaagala abalungi babeere naye, ababi nabo bave mu bubi bafune obulamu obutaggwaawo. Kuno kwe kusaba kwange enkyaleero nti Katonda akuwe omutima ogusonyiwa, Katonda akuwe okubeera n'engeri ze, nga n'emu ku ngeri ze kwe kusonyiwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tusabe. Ayi Katonda waffe tukwebaza nti enkya eno tuwadde omukisa okuyiga okusonyiwa. Tusaba Katonda waffe okusonyiwa kubeere ku mitima gyaffe, tuleme kwesibako bigambo nga tugamba nti tetumusonyiwa oba oyo abeera atya nga tukolima, ne tubeere nga tugaba bugabi, tuwa abantu omukisa, tuwa abantu essanyu, era tuwa abantu okutegeera nti ffe tuli baana bo. Tuyigirize ekyo byonna era kyenkomerero ffenna awamu n'abo be tusonyiwa n'abantu bonna abatwetoolodde tutuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.